Meya wa Bunnamwaya Jacob akugizibwe okutuuka okutaasibwa kigambibwa yabadde akakkanyi ku munne Faizo Walakira kansala w'eggombolola eno ku munisipaali ku bigambibwa nti abadde amwogerako ebikikinike. Bano babadde ku kitebe kya munisipaali ya Makindye Ssaabagabo ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno gye byaggweeredde nga Walakira addukidde ku poliisi ey'e Lubugumu. Bwe simanyi oba bulabe bwa kunkuba masasi kubanga ekyokunkuba ebikonde kyo kye yamala okukikola, ekyokuntuga nakyo yakikola, ndowooza agenda kuddamu kunkuba masasi. Kansala ono agamba n'okutuusa kati akyalumizibwa. Era n'oluba sayidi eno yakosebwa ne wano mu Lubirizi sayidi wano nawo nakosebwa kubanga yankuba ebikonde. Ye Meya Jacob akugizibwe gwe tusanze ku poliisi y'e Lubugumu yeeganye ebimwogerwako nti talina muntu yenna gwe yakubye. Faizo yali ne banne nga bayimiridde n'engenda omubuuza lwaki owandiika ebintu ku linnya lyange ebitali bituufu. Faizo nankwata ettaayi nange nemukwata ettaayi nemala nemuta. Wabula alumiriza kansala ono okumwogerako ebyakalebule. Faizo Walakira n'akatandika okatambuza ku WhatsApp n'abagamba nti Jacobo yabba akalulu ka Nuupu yazeeyo mu kibiina kyani kya NRM. Tekitegeddeko nti waliwo omukolo ogw'ekibiina ki NRM ogwali e Bunnamwaya mu zooni ya Ngobe ogwetabwako Meya ono Jacob. Kati kansala ono kwe kutandika okusaasaanya amawulire ye gagamba nti gali ga bulimba. Bwe batuukira okuyita ku mukolo oba olina akakwate ku famire oba oli wa mukwano oba oli wa Luganda oba oli muko, n'olwekyo ekyo kyokka kikulaga nti mwami Yakobo okubeera ku mukolo ogwo teyaliiko mu butanwa. Enkola ey'okugamba nti tojja genda ku function ya NRM ninga toli mukulembeze w'abantu n'abantu aba NRM tomanyi oba bakulonda oba tebakulonda. So nze nsaba mukulembeze bannange mulekerawo cheap politics ono gwe mulimu. Bassentebe ku byalo mu Makindye Ssaabagabo n'abatuuze bavumiridde ebikolwa by'abakulembeze baabwe nga bagamba obutakkaanya bwabwe bugenda kulemesa enzirukanya y'emirimu mu bitundu byabwe. Odda mu ntalo abo abantu balina bingi nnyo bye batatukoledde bye tubeetaagisa okubeera nga bajja ku ground bakole other than okubeera mu ntalo ezo ezitatumeya. Abakulembeze mpojja okuweereza abantu balina obwetaavu obw'okuweereza mpojja okubaweereza baddamu embeera eyo nesekuvuyo. Yo poliisi ekitegeezezza nga Meya Jacob bwe yayimbuddwa ku kakalu kaayo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ye ali accused, alinga suspect. Ali suspect. Twamuwadde police bond agende nga tukyakola ki okunoonyereza. Entalo wakati w'abakulembeze mu munisipaali ya Makindye buli lukya zigenda zeeyongera okuviira ddala ku magombolola okutuukira ddala ku munisipaali ekizibuwazza enkola y'emirimu n'okutuusa obuweereza ku bantu.